Yes, okay. Domestic violence has left many African marriages in pieces, hence giving birth to the dangerous gangs and abominable acts in Africa. But whoever start this must pay. Ngabagamba okubonabona oba okubonyabonya mu maka kwe kuvuddeko okusasika kwa families ez'enjawulo mu Africa. Abaana ne bava mu maka g'abazadde baabwe ne bagenda ne batandika ebibinja eby'enjawulo, omuva okubba, okunywa enjaga n'ebintu bifaananako bwe bityo, naye ng'oluusi kiva ku ngeri ewaka gye wabadde wamuyisaamu. Eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso yatone Lutakome Kayanja. Kakati ku mulundi guno tandika mu ghetto waliwo ayingidde n'ensawo ekyali ntandikwa, naye nga mu bitundu ebimu mu ghetto waliwo gy'otabeerera smart omuntu yenna okubanga obadde ki tuli mukola ozunga eno mu ghetto waliwo ennyambala yaayo bajja ekyali ntandikwa. Kasi tojja ng'oyambadde bulala bamanya nti gwoba wanjawulo era oba olina ky'olinamu. Muteeka gwe tulengera alina briefcase ono kumbe waliwo aba abaguliziddwako edda. Ekyatandika butandisi tugenda maaso nagambye eno ya Blaze ku Zai Plaza. Gentleman ono ekimulese kumbe naye diru emulese okumaliriza yamanya nti waliwo abamugoberera n'akyusa ebbala. Ekyali ntandikwa bakatanga be bakola ku kyolugambo Katanga. Entandikwa firimu egenda maaso Lucas Nobo. Tunulira kwata teke firimu gye bayita Kifeesi Zabbuli 23 etandika butandisi tugenda maaso mpolampola ate nga sala gikunyumereza bunyumereza hali Joshua okuva mu Ligasa firimu ya DOP songa na Kito Jennifer yalabiridde abazanyi ba firimu eno. Ekyatandika butandisi Muga ya Faizo location manager entandikwa tugenda maaso mpolampola Nabate Bashila makeup artist. Ekyali ntandikwa twatumanye ku bulundi obulamu bw'omu ghetto Owundo Brian ne Yunus Igwe beba editor bayo. Ekyali ntandikwa songa Lutakome Tone Kayanja ye producer firimu eno ate nga naye muzanyi yennyini yawandiikibwa Tone Lutakome Kayanja ate nga ye mutendesi waayo. Even though I walk through the valleys of the shadows of agamba ne wankubadde anaatambuliranga mu luwonko lw'ebisikirize by'olumbe talitya kabi konna n'amakula Fiona. Ekyatandika Lutakome Tone Kayanja entandikwa firimu egenda maaso naye nga ku ntandikwa batunnyonnyodde domestic violence yevaako okuba nti abaana batandika okweyisa mu ngeri gye basanze. Katuddako mu kinywero oyo gy'ava naye taata bw'amala okusaamalwa ku mutwe kino kye kiddako Muga ya Faizo. Kyokka bagamba omwana ono yeetaaga amazzi yeetaaga ekyokulya. Ono ye nnyoko we embeera gy'alimu si nnungi. Try to be strong. Yamuga muneegezaako okuguma naye mbulamu bw'ensi ekintu ky'otayinza kugumirako y'enjala. Semakula Bob naye muzannyi ko keebuuza taata waakaalira etadde ekyokulya ewaka ng'abaana abalala bwe baba. Enjala ekali bubi kaagala mmere kyokka maama ali mu kakatankira mazzi. Enjala ekakuba ebikonde maama abigaadinga na liyodi. Ekyali ntandikwa nagambye genda Blaze wali ku Zai Plaza ku mwaliro gw'okubiri duuka lirya 516 bye bibeera mu batamiivu ebyo. Ani asinga okunyeenya omugongo? Naawe endaga amalwa gapika olubuto ne gakyankala nnyo obwongo. Nze nabagamba ku kyokanyuga omugongo ngatako n'entumbwe ye Magezi Ronald original names. Ekyali ntandikwa firimu laba entunula we nawe n'otunula ng'akasodookiyo nga naawe oyogera toyogera ku byakakadookiyo nina mmala okunywamu amalwa. Ntandikwa firimu tugenda maaso emboozi z'amalwa ziba zawukana nnyo n'okwoyo ayina ataganywa
emboozi y'omunyi w'amalwa kati bamugamba otamidde yeewakana ng'abagamba ndi mwesulise mulinga buwundo mwetereze nze nkimanyi bulungi ndaba temuyinza gamba nti siraba yagamba alaba so ng'ate okudda ku sayidi endala omukyala ono gwe tulengera ali mu mbeera ey'ennakuwavu okamala okuba nti naye waali ayitibwa mukaagundi naye ng'ate ekitiibwa eky'obukyala takifuna kubanga talabirirwa eno tulengera omwami ono yasuze mu malwa muteeka wano mutulemesa okuyitawo ajja atagala omukyala aba ali wano genda okuli omuntu ajja ayombesa ekkubo yamanyirawo omwami akomyewo kyokka nga bo bwe twogerera basuze enjala efirimu eno ekyatandika butandisi ono yasooka n'atunulira omwami gwayita omwami we n'agamba naye Mukama Katonda kino kiki kyewandeetera efirimu bagiyita kifeesi gye tutandika tonkulisaayo oyagala nkubeka engero olyoka onkuliseeyo mukyala yeewuunya kale mazima musajja gwe okubanga wenna otunulanga akadongo onvuma nze otunulanga akadongo gasiya nkubaamu bulooka nagamba ne Mukama Katonda osanga omusajja kukubo ng'atambula nga yambadde empale siruwale nolowooza nti olina omusajja kumba olina kasasiro mwereere nze kasasiro fukamira bwansi wangu onvuma ndi kasasiro gwe wandeeta gwe wampasa pitaako abasajja abatamivu amala okutamira bwati abatayagala gambibwako oti galamira naye mbadde njogerako bwogezi kuba ekyokutamira kyo watamidde dda emba jangu wano kujja sagala anange sajja abatamivu bwe batyo kino kye bayita domestic violence abaami batulugunya nnyo abakyala baabwe ku lw'okuba bba omwenge gubaweereza kimu kukola bye basanyusa lengera omusajja bwagwa ku mukazi amutuze akaana we kaviirayo kasi katata okugulu taata nviira ku maama efirimu egenda maaso akaana kekagezao kutaasa embeera naye nga ye taata abadde atabukidde ddala nako baakakimayo genda gasiya wano nze kitaawo nze nkuba gw'okaaba onemesa otya okuba akagalabi kange nnyina yengalabi kaana kano obutanfaananamize kaaba kiko simanyi kaana bakansiba busibi efirimu eno ekyatandika butandise naga bagiyita kifeesi twagala tumanye ku mulundi guno abantu bemukazizaako erinnya lye erya kifeesi olowooza bo baawukana ku bantu ba bulijjo oba kiki ekibaviirako okukola ebikola ebyo kale n'oluvannyuma mukazi wattu yoyo naye nga yagumiranga ebintu bingi omuli omumukuba omuyira ettamiiro buli kimu kyonna omwenge gumu gwakaataama wulira omusajja ono okumanya yali mukambwe omukyala omwenge gumu gwako afuuka wa bulabe nnyo yakuba omukazi ng'amulanga ki abakazi banno bayiiya baba ne ku busente gwoba otya nga tolinaawo mukazi yakaaba ate mu ghetto omuyaya akuba eŋŋuumi nga tewali wadde neiba akusaasira saagala kumanyiira weryamala okuba omukazi ne livaayo bakazi baba ne sente oli bube zaawo tototoyi namulanga nze ndikwabya omutwe gasiya buloolo efirimu egenda maaso
Efirimu egenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi bagiyita kifeesi. Omusajja ono y'engeri gy'atulugunyanga omukyala. Ng'oluusi amulanga bwemage. Abakazi bayita mu mbeera enzibu gy'otalabanga. Mukazi ati yasooka n'atunula ne yeebuuza Mukama Katonda kiki kye nakula. Ate abakazi babaayo ate munange ebintu by'obufumbo bizibu. Ekibi ekibeerawo Katonda yakikola bw'atyo nti omukazi yenna buli w'okula olina kufumbirwa, olina kuva ku luggya lw'abakadde bo. Naye mu mbeera ng'eno omuntu okunyigirizibwa bw'ati waliwo otuuka n'owanika ne bagamba gundi yasiraanira ku luggya naye nga ne gye wagezaako okufumbirwa uba watomera. Kale nno tuvumirira nnyo abazadde bonna abalina ebikolwa ebyo naddala abaami ababonyaabonya abakyala. Ate nga mu kumuwasa wamuleeta omuwaana ng'ogamba nti mata. Kakati nno katabanike kaakano kakuŋŋaanyanga sikurapu ne katunda ne bakawaamu ebido kati akasazeeko kyogamba bino ebintu birimu ssente kagamba ni bino bakawaamu ssente kati ng'akabuuzo badde akakolayo mmeka ninamu ebibiri zokka bulijjo totunda naati munange engeri gy'otagula mmereka emmere nze ngula laba firimu maama wo naawe muwa ssente nnyingi lwaki ate naawe ez'okola ozimuwa kati sooka ompeze wakakolayo lengera taata ono nyoko muwa nnyo ssente kati ate bw'omuwa neera oba oyonoona leeta ntereke kumbe awulira enkalamata emuli bubi ey'amalwa tugende awulira enkalamata emuli bubi ey'amalwa oli mulenzi bulungi ng'atandika kawaanawaana. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mukazi wattu yuno. Every situation, the Lord is my shepherd. In every situation, the Lord is my shepherd. Njagala olabe omukazi ono kye yakola kwe kulabikanga akwatamu obwanguwa omusajja tagula mmere waka ate amugunda amufudde engoma ennene kuba engoma ennene bagikuba empi naye buli naku eba evuga. Musajja akukuba n'okyusa ne langi n'ebizigo ne bikuzira nga newe byesigo yongera siwuuka. Yasalamu akwatemu ebyanguwa sijja kubonaabona. Omwana yalinga akola obusente okuva mu sikulapu n'abuwa maama kwe baalyanga akawunga. Kaakati nno maama empize baamukube lwa butayiya kati kumbe nga omanya ebyabakyala abeerako n'obusente bwe obwa kava akameeza akaakawulira ddala kati alina we yali yatereka agenda okukwatayo. Kale mu Luganda waliwo kye bayita okuzibukula. Yazibukuddwa. Nagambye Blaze ku Cyprus edduuka liri FF16. Tugenda maaso ne firimu eno tukyatandika. Nagambye tulabe manyiddwa nga Kifeesi. Kyekiviirako omubbi okubba kiva ku nsigo gye baamusigamu. Ngamba baamutegeka batya kuba buli muntu yenna ategekwa oluberyeberye. Entegekwayo ey'oluberyeberye yeviirako ebikolwa bye eby'omu maaso. Kale nno n'olw'ensonga eyo bekikwatako mubenga muyiga okutegeka obulungi abantu babenga bavaamu ensigo ez'obulamu mu biseera byabwe eby'omu maaso. Lord is my shepherd. Yakwata ekitabo n'asooka ennaku emuluma yazibukuddwa gyo bambye emiggo esajja likyusa namu No matter. limanyo muligita obuligisi nga terikyakuba naye nga lirigita muligita erimpa emisekuzo. Yawandiika ebbaluwa wakati mu kunyolwa kubanga nekyazaako takimanyi naye nga ebiseera ebisinga bambi abazadde ekibaviirako okuba nti babonaabona mu maka oluusi bakoowa ne woba olina weeyagala okugenda woosobola okwebudamya naye ate kasitoba nga wazaala era abaana bano abazaaliddwa be basinga okusiba bamaama mu maka naye ng'oluusi bayisibwa bubi era ne babeera nga bakooye ebikolwa ebibakolwa babbaabwe. Mazima alina omwana wa bulenzi naye ku myaka gy'omwana oli kwe bafuna ekyokulya. Yakwate kubo n'awandiika ebbaluwa ennene
naye nga kyonna kyazzaako Mukama yamanyi. Ono yakwata omwana n'amutwala gye banywera amalwa. Tetumanyi oba kuno kusomesa oba kuyigiriza oba kugunjula. Nywa amalwa gw'ojjagaana okunywa eddwa, bw'otanywa ddwa ejjava mutono oba tonywa bireke. Amalwa akeera makeere. Efirimu egenda maaso. Yayita Andrew. Kumbe kitaawe yamukutte n'amwolekeza mu binywero gye banywera amaddwa. Bali mu ddwa. Eddwa liba lyakupika mazzi, liba lya gaasi nnyo. Efirimu egenda maaso. Yayita Andrew nga tamulaba. Mukazi wattu n'akwata ebyanguwa ate alyoka ayolekere naye nga wajje yali adda. Obudde bwamuziba nako asaze omwana amuleke. Abantu bato bagenda ku nguudo, maama wuno ku street yatambudde n'akaveera, bino ebikajjo agaayagaayamu. Ekikuta akigaaya n'akitereka n'akiddamu edda. Laba ekiri ew'omwami, yoyo omwami gwe yafumbirwa. Laba ekyenenda, laba ekizibu alina omwana gwe kaana gwe situka situka njanno kakuba yanguwa. Omwana alaba nga kimususeeko. Omwana omuto bw'atuuka okulabira ekintu nga kino n'amanya nti kitaawe Mangala. Omwana yamanya kitaawe Mangala. Laba firimu, laba ekyenena, laba ekyenena. Kale nno mu malwa gye yasiibanga tetumanyi kirungi kiki kyaleeta. Waayita sabbiiti nga bbiti, omwana obulamu bwe ne butandika okukyuka. Olunaku lwe yaddeeka nga nnyina taliiwo, ono ye kitaawe akomawo. Laba kitaawe ali wano atunula ng'embobya gwe kyakolya. Ate amalwa engeri gye babanga batokosa matokose gayinza okutuula mu kameeme n'okawulira nga katokota. Endako mwana wange akazuukusiza akasanze kagudde. Enjala emuli bubi, enjala emubwebwena. Efirimu egenda maaso. Gwe kano gwe kaana gwe ate n'okagamba kaleega bulenzi mutwe gasiya nja kukuba nze tonsiruwalirako. Efirimu egenda maaso. Simanyi mpita Mangala. Gwe kano byenkagamba byekatawulira. Amalwa gamuli bubi. Abadde aganywa nga talya, kati agawulira gamufukozeemu akooto. Awulira eddwa limusimbye eddwa. Gwe bamugezi njagala kyakulya. Asituka. Omwana naye atunula butunuzi. Eddwa limusimbye. Yanywedde eddwa mu ekiseesi. Yanywedde eddwa mu ekiseesi. Bamuyita Magezi. Ronald Oligino Names. Wuyo omusajja yafuuka ekitagasa, yafuuka ekyenena. Sajja katukakaba bukaabe era nga bulijjo kye kaakola kubako kaamanya kitaawe waako talina makulu mu dduniya okuggyako ngako okweyiyiza okuloba enkanoonya engeri kayinza okuyita mu nsi. Efirimu egenda maaso. Kagenda maaso n'okunganya kasasiro waako kanoonye ekiyinza okabeezaawo. Kati ate nga bw'omanyi eby'omugeto amateeka gakolayo mpola. Okunganya ebintu byo ng'omuyaye akubala. Omuyaye ng'akubala opalala ki? Opalala ki?
sisobola vaayo wano woolonda mu luka gwange abaniga baba n'emiruka gyabwe teritole kaakano amalwa gamuleega amalwa kye gakola omusajja lengereddwa amalwa kye gakola omusajja efirimu egenda maaso amalwa makambwe agenda otuuka taata eddwa limuleezeddwa bwana wange awulira ali bubi kyeyakola n'amutuma bayibuli omwenge yensonga lwaki bagamba mugulekera abo abali ku ndiri abatakyalina ssuubi sigwali gwa muntu mulamu yenna kunywa yatumya bayibuli ng'awulira embeera emutabuseeko njagala olabe mukyala yasooka omunobako ng'embeera etabuse mukyala n'akwata ekkubo n'agenda wawunya ali amanyi ne Katonda naye abantu ekikwewunyisa Katonda bamujjukira embeera ewulubadde ne balyoka bamanya nti Katonda gyali afa firimba giyita kifeesi kasajja katukadduka manyi bagamba koze obubi oyina mukola bulungi newankubadde kitaawe waako yakayisanga bubi jukira tekamanya maama wako yagenda atya yadduka mpaka wa musawo ayagalayo panado wa 2 kaagala kaya bakaye panado wa 2 nini panado we 2 ogenda muwaani kaze kakaaba kumbe kali kagulira taata waako kati kaleeta musawo naye simanyi yoddagala liweweza kuwalaje oba malwa mangi mu lubuto yagenda otuuka ku ono waliwo ebintu organism munda ze batasobola kujjanjaba singa eba yalwadde kati omuntu buli wonywa obutwa kubanga n'omwenge ogwo buba butwa oba olwaza kibumba naye essaawa obulwadde nga bukuluma akataago kajja agenda sesema akataago mu bayibuli mwe mwali ekifaananyi ekya maama w'omwana ono efirimu musawo simanyi oba mmalako musawo nyambire omwana wange oyo simanyi oba maama we nawa gye yalaga omusajja embeera mbi ne musawo n'ebyamugwako ate bano ab'omu famasi aba wakutunda ddagala kalirengera entanda gye yasibirira omwana mu bayibuli omwo alina okwesiba ennyo ku kanyiriri 23 Zabbuli ebbanga lyayetoloola ne wayita emyezi 6 mirambirira tugenda maaso kakati no ng'ayise emyezi 6 tuddako erudda wabula wano wennyini wetwogerera mutaka we yali abeera naye tulengerawo mukyalo omulala wabula twakoma okulaba ng'alaama ate gino emiziko gy'omukatanga oguvaamu omulala n'aguyingira
akati no maama yakwate kuba akomewo yengo omuzadde omutima gwamuluma omusajja amubonyabonya n'amukowa ekyo kiri fayini wabula ate omwana we gwe yaleka kati yagenda otuukano nga waliwo aliwo yajanga omuntu mulamu era Excuse me, woman. ng'amugamba amansonyiwaamu ono kyava akyusa omutwe agenda okulengera aliwo amwesimbye mu maaso. Who? You mean my husband? Anoonya mwami wa wano kono nti ogamba bba wange. Mukadde mukulu anzaala. How dare you idiot? Yajja abuuza mwami wa wano kumba oli bbawe yafa dda kati nga bw'omanyi abakazi b'emizigo ate bo tebabeera sosyo tekomawo wano ojja obuuza mwami wa wano obuuza bba wange olowooza weeyita ki mufunaafuna embuto nnyini kati naawe yakufunyisiza olubuto ojja osaakiira ne bazeetunuzaamu gwe babuuza ali lubuto n'abuuza ali lubuto aba ekiki oyinza okikkiriza kati aba ali wano kumba waliwo amumanyi ye musawo kani nga muga mukyalo ono antabudde kuleeta tandudde enyamba kirabika we navaana omusajja ono yawasa mukazi mulala ate najja omukazi ngono gwe yawasa nga talina nampisa katonda olowooza olimu amakulu gwe naawe ajja kusuulawo nga ffe yatusuulawo nze tomanyira ono yamugamba kakkana mpangisa yamugamba wano bapangisa obupangisa balo yafa dda balo yafa tugenda mu maaso yatandika omunnyonnyola olugero engeri omusajja walagi gye yamukuba omutima y'engeri gye yafaamu eyo era we twogerera omuzigo guno sigukyali gwa bba kuba ennyumba y'obupangisa bw'ofa gwe nnyiniyo ogivaamu n'abapangisa alala ne bajja bw'atyo mutaka we yafa tugenda mu maaso yena kito Jennifer omusawo ono walagi kintu kirala nnyo okumunya oba onoonya ssanyu naye ate obulamu bw'oba okendeeza abasinga abatamiira kale n'ebyemmere bibeera bizibu omwenge nga toguliisizza guba gujja kukuba akabundu otulika butulisi omwana yalajana nga bw'ayita maama bw'ayita kitaawe teyamanya ngenda ya maama gye yagendamu ne taata bw'atyo kale nno mukadde waba mukaddewo bagamba azaala ekibi akiwongerera naye n'azaalwa ekizezengere kyekiba ekikyo omuzadde tebamugula mu dduuka omwana ono yali yakoowa kitaawe wandigambye nti mu kufa kwe yandisanyuse naye si bwe kiri mu butonzi omuzadde aba muzadde bino byonna musawo ono yabimunnyonnyola kati yeebuuza Andrew gy'ali amazima gali nti taata Andrew yagenda okufa Andrew yamundekera taata wa Andrew yafiirwa omwana yano yali amuyina naye zanya teyadda Andrew lunaku lumu yagendanga agenza okuzanya teyakwata kubo kuddaka seripapulani Andrew twamunoonya mwane tumunoonya tebaddamu kulaba ku Andrew ono abadde azze abe ng'alaba ku mutabani we baawe yafa mwana yabula era omwana gye yalaga tetumanyi kiki kyaddirira mu bulamu obwo mukazi wattu yagakaaba kuba bulamu bw'ensi eri omuzadde na kimukakaatikako okumanya omwana we akula atya buli kimwana ng'agenderedde kyokka ali lubuto luvannyuma lwa myezi 6 tetumanyi oba yafunayo omusajja omulala n'alumufunyisa oba yagenda nalwo kubanga bbaawe oluusi yaddanga ng'atamidde kaakati ng'amaze okuyita emyaka 16 ebya firimu nga bw'obimanyi tunoonya kigendererwa eyise emyaka 16 nagambye zigenda mu Blaze Videography Zai Plaza edduuka liri FF16 kadi waliwo alina ekigambo kya Mukama yataasa ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we mwe mwenna abakoye mulemereddwa mujje muzitoowereddwa Yesu ly'ekkubo ery'amazima n'obulamu tugenda mu maaso
omanyi waliwo ebitundu byebabuuliriramu enjiri n'ebukala oyo gwogibuulidde ne wabaawo n'ekitundu w'obuulirira enjiri ebizibu ne bijja. Tugenda maaso. Gwe okimanyi ono omusajja buli wabuulira enjiri mu kino ekitundu nsula njala. Naye ebigambo bibadde si bibi. Kati muga ya Faizo wuno omanyi omuntu wa ghetto yakeera ku makya ng'anoonya kimubeezaawo. Owulidde twali tumanyi sitekanse tuwenyeza emizindalo kati ate abantu wuuyo aleekaana nga besi biimu. Ne Bayibuli agenda azimbe kya kyekamuki. Ekyo kyayombya nnyo omutaka ono. Saagala ebyo. Tukireka kuzimba kya bivuemu. Ebyo batasobola kuzimba kyaki bali ku street batuleekaanira. Kati ngenda kukubira omulokole ekyo nali nakiroota nga nkubira omulokole. Kankukubira omulokole naawe owulire. Tokuba musajja wa Katonda oyo afaanana okuba musajja wa Katonda ndeka. Nja kusooka ku ggwe. Ye muga ya Faizo. Tekera emeza maaso g'ababe bammwe. Haleluya. Yagambe emeza maaso balabe gyamwe gyeri. Oyo yenna ali lumba mwana wa Katonda ali bali ezo. Abajja. Mama. Yiyi. Akagere. Abalokole balogo bakatonda yakola. Soko olindeko. Owaye bali mbaga kulabe. Nyini gagamba kigambo kya Katonda bulogo bwe nyini lino jembe. Yakuba akagere. Ne kafaanana ng'amasanso vaayo. Nagambye oli musajja wa Katonda. Oyo si musajja wa Katonda. Musajja wa jembe, ya jembe lya nyini. Era jembe. Jembe mama. Kakati eyazze aleeta olunoyiko. Nagaye muga ya Faizo ligino nemuzi. Tugenda maaso ne firimu eno. Ate nga twagala tumanye ludajja bigwera. Kakati oluvannyuma buno bulamu bwa ghetto. Mu ghetto kino mbabbirako tewabeera wa laptop era bw'oyitayo nayo oba mupya era oba olabwa. Ate abantu bayo tebeetaaga binoculars bo bennyini be ba binocular. Eyo eba maali. Okuba mu ghetto ng'olina laptop oba iPad oteekeddwa okuba ng'oli w'amaanyi era nga bakumanya ababanda. Kati waliwo omuwala wuuna ajja ne laptop bamusazeeko yenna bateba Shela original names. Agenda ku wawe mama ulire miranga. Ulire miranga. Kati ono omwami mubbi mulungi abadde agala kusuuza mwalo no laptop bamulinye mu kagere. Omwana n'afunya. Omwana walamuka. Walamuka. Abamuteze. Waliwo yajja kuba engalo. Efirimu yino. Ono bamulinye mu kagere. Yafuuse kagere. Patia Datocha. Gwani erinnya lyo? Ani? Oli wa mu kikosi ki? Holado. Obadde oddawa? Sina gyendaga. Kawala kakambo kamala. Sina gyova. Tekaina gye kava era tekaina gye kadda. Ka mu ghetto ate nga kebeezawo ku kakabulabe. Kati bali tukusaba otwegatteko. Nazikubamu akabani nakalaga nti abeegasseeko. Temugezangako okwagala okunzannyirako. Ira. Bamuyisa abeegatteko babe nga babba bonna. Babadde baagala mubba. Gwe nammwe muleeta buleesi muzibu. Mukazi akuba ati andeka ono ataddemu entondo. Yafuuse kagere. Akagere kayabise. Akagere bakabizza. Efirimu egenda maaso. Yamanyidde omulokole. Kyamulemye okwawula ddala oba ddala abalokole baba amayembe oba kwata engatto. Kati beegattiddwako omuwala omulala ate omuwala mukubi. Jangu tugenda tulaba akagere ndeka era oyagala kuseka. Seka lumu ogende. Egenda maaso. Kakati ogenda okuddako eno waliwo eyeeyiya mu bicupa. Abalenzi bangi beebeeza mu mbeera ng'eyo ali mu kweyiya mu bicupa. Tugenda maaso ne firimu.
Yerutako Metone Kayanja. Original name is Fili Bagita Chifes. Psalms 23 Zaburi ya 23. Kali ogenda okuddako eno waliwo akawala akatototo buno obutambuza amenvu n'amazzi mu ghetto. Obulamu bwa ghetto buzibu era ky'oba olaba nga tonnagamba muntu nti baba mu ghetto mubbi soko manye ludda wa awava akabasa. Mutaka bw'ajja ng'alondalonda ajja alondalonda eno waliwo aleeta amenvu. Tugenda maaso. Tugenda okudda eno waliwo gwe bagoba. Kagere oba yakoze eki? Kagere bwe baba bamugoba yeerabira nti akagere kalwadde. Kati kumbe ogenda okuddako eno ababanda gye bakasiba kumbe munne w'akagere engeri gye bayungiddwako akawala kano abadde akasooberera ayagala kugenda ku nkulungo neka kamunyweza kakyakula sajja waliwo obuwala obutazanyirwako tomalaga kalumba ku nkulungo. Ono kagere bamuleeta. Kagere oba yakoze eki? Kagere waliwo abamunoonya. Kagere firimu yino ate ab'omu ghetto bakukuba bakutunuulira. Tewabaako maapu ntuufu nti mbeera wali mu myala ogubuuka n'ogudde wuuya ne yeesogga. Kagere bamubanja. Laba ababanja Lucas Nobo. Nene obadde kikati odduka odda wakasa gamba toyina kudduka ng'ojjako oyagala bamanye wetusula. Bibi ebintu byammwe ebyababanda osasula na ngumi bo tebagenda ku poliisi kubanga nabo ekintu bakimanyi ku poliisi babayo n'emisango. Kati bababanja ani abanja emu omwana n'avaayo tunulira nabate bashira wanje onagena alo gwe babanja ali mukava ono engeri gye yeegasse ku kikoosi kyabwe ndowooza yanaasasula amabanja. Laba omuwala buli lusamba n'okwabya ebibuno ogenda okwetegereza eŋŋumi yaseka abazze okubanja bagattiddwako enkizo ezimenyese. Olutalo olwambulamu engatto mu bigere olwo lubasinziggu. Olutalo oluluwangulamu engatto mu bigere lubasinziggu. Tutendeka nvaako yankwateko ndeka gwe wandeetedde ebizibu. Lucas Nobo yebazanya Willipo Original Names alinga ava okulya tomato. Efirimu egenda maaso nagambye eno ogisanga mu Blaze Zai President ukadiri FF16 tuddako waliwo eyeeyeeya eby'omu ghetto buli omu kuba kweyeeya waliwo abadde abanja az'ebibuno biragaya. Waliwo bambi akawala katambuza menvu kawala kano katambuza menvu. Tugenda maaso. Ye aliko ssebo onoogula ku menvu Bogoya si museera laba gwe babuuza how much is a Bogoya? Ebiri gyabina mbadde sirina okusaba omuyaya ebina oluusi nga tannaba wadde okulaba ebisatu.
oba tolina sente. Omuyayi yakwata amenvu n'agenda nago. Yakwata amenvu n'agenda nago. Tugenda maaso. Agatutte. Agenze n'amenvu. Kakazi katukadduka misinde. Amenvu bagatutte. Ng'era akaaba. Njagala olabe. Bagiyita Kifeesi. Zabbuli eya 23. Newankubadde n'atambuliraga mu kisikirizo eky'olumbe siritya kabi konna kuba Katonda ali nange. Omwana ono nga amaze okulabika nti abibwako amenvu yadduka akomawo oba gye yagasuubudde. Mami amenvu bagabbye. Mami nsonyiwa Capital. Kumbe ne maama waako. Lwe lubuto lulula twamulaba jukira myaka 16 egiyise yono mwana gwe yazaala. Amenvu bagabbye ate Capital. Omanyi twasondere ennaku meka. Obeerawo ng'olina omulimu ogukuwa akakagasuwa ddiiru ng'olina okulyako kiro y'akawunga n'ebijanjaalo naye ng'olaba tekimala. Waliwo alina Capital wabiwagu 4 nga kwe kuva essente ezirina okubeezaawo obulamu. Yagakaaba Capital agenze. Kubanga Capital batunda amenvu kwe bajja basuubula ate ne batunda n'enkya ne bafuna ez'akawunga. Kaakati n'ebintu si birungi. Tuli mu ghetto. Ebyokukola tebiriyo mu ghetto. Kyovulaba abantu bayiiya kimu. Omuntu abba munene ng'akimanya abbye kibi naye ng'alina okubeerawo. Kaakati Kagere tebalina bayinokyula. Kagere yennyini ye bayinokyula. Bino buno obwana buleeta amalala. Kali wano kazunga ne paadi. Manyi buno obwana bw'emuyenga bwagala nnyo abayaye b'omu ghetto kati ajja anoonya. Bannange essimu yiyo lugagala. Kumbe waliwo amulaba. Essimu ekola byonna. Weyeetereza yafuna olulenzi lw'omu ghetto abadde azze lulabako. Era anagamba amusimanye emidomo mikalabu fajja kuba avuma. Ka make-up kyekyo. Okay, darling. Egenda maaso. I'm sorry. Pananka is a city wala. And baby is I'm very close around. No. Ndi waneno kuchiseminti nga sinabuka mwala. That's not. Ine the city wala. Na chanti wanu wambusa abusa. Kweni wakubuza abuza. Kagere najja. Kagere omuyaya atunulira essimu ng'agiraba ejyamu ebyemisana bya mwezi. Tugenda maaso. Akawala bali mu kabala. Kali wano katambula nga akalinnye emmanda. Ndi mu kikuubo. Leeta ezagigula ziweddeyo mpa ssimu yange. Nensawo jimpe. This is my bag. Your bag am I nankani. Bring it. Kati va wano. Fado kalabe. Omuyaya akubba mwalaali akubuza yagala mbitwale nga kubye oba. Efirimu egenda maaso. Ya. Bino byenfunye omugaga laba omugaga tamenyeka. Afande. Kakati okumanya bosi muzibu. Ebyamavananze byansobera. Yabbye. Ale tedde bosi. Naye ongamba otya nti obbye nga mu nsawo temubadde wadde 10 kyekimukubya. Ongamba otya nti obbye oleese maali ng'ensawo gy'oleese ebadde nkalu. Kagere ye yayiziza ye bayinokyula muga ya Faizo. Egenda maaso. Bwe mwabbye. Kati ate omupya bamwesiga nnyo. Saabagamba mubbe nga muleeta.
kati mubba mumutereka tandise obutabeesiga aninya mukagere mama aninya mukagere mama aninya mukagere kulaba musirona aninya mukagere kagereko be bosi n'omulinya mukagere atabuka egenda maaso yagamba mujjemu ng'abakoye muzitwabareddwa enakweba baali bamukubye eri emmotoka oba mu linnya lya Yesu oba lya Sitaani Mukama akuwa omukisa mweyo akuweemu entono esingako kuba olabika olina amalala okwo si kolima efirimu egenda maaso katuddako omukyala wuuno Zubeeda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ono okuva lwe bamubako kapito y'ekisa kye kati ennaku zino ayiyiza wa Zube kati nga mugamba ogirwa otonda ngenda ku omwana ono alina ekisiraani omuwala ono bamubbako nnyo emmaali kati ng'akalekawo katunde akalekedde omulimu kakole Zubeeda n'agenda ayiye ebirala yayina wajja akasente ke okulabika nti ayimirizawo bizinensi eyo atunda mukene ennyaanya menvu bwe bityo tugenda maaso twagala kumanya biggweerawa egenda mu Blaze ku Zaayi edduuka liri FF16 woba osuubula kaakano gwe baalese okutunda gwe baalese atunde oba bamuzaala tatuuse ali wano akankana alinga alimu vibrator alimu seismics kaakano nnyina wuuno ali wano yakajugumira nyina agenda okujja omwana ali bubi kisakye bebagamba nekuba omunaku tekya kyova olaba okukubwa ekuba omunaku olina kulwana kati ogenda okuddako eno mutaka yuno yabbye amenvu g'abandi kati mutaka waali waliwo ekimusumbwa mu bulamu bwe lwe lunaku kitaawe lwe yafa yamulekera kifaananyi ennaku naye emusobedde ye mwana ono Andulu ajjukira kitaawe ng'afa n'amulako ekifaananyi ne Bayibuli nga akabonero ak'okumukulembera ku ye Katonda kw'alina okwekwasa naye ne musawo eyamuyamba yamuddukako era oluvannyuma nnyina bw'ajja ye mutaka ono omubbi kitegeeza ki yabbye amenvu yabbye ga muganda we katuba tuli awo kumbe bazanye Wiriba Lucas Nobo gwe opoera matwale gana amatwale gajajjawo abaye bamusazeeko neyerwanako teyali mwangu basi jangu okanyuze byokanyuga banange sajja bamusoge ngumi otumanyera abaye bakusanga topalala fukamira wetonde wadde toyina kyewazizza bamusokoola efirimu egenda maaso ye Andulu Andereya
bamuyisa bubi. Ebya ghetto kakano oluvannyuma tuddako eno bannanga abalwadde b'ennaku zino obwavu basusse n'abasawo amaanyi gabawedde kyobola ababivuddeko ebyokujjanjaba abalwadde. Nakimuli ya Feriyani tuli mu ddwaliro, omwana we yaleetebwa mu ddwaliro naye ng'omwana ono okuleetebwakwe mu ddwaliro ono ye mukwano gwa maama we ye Mbabazi Zubeida. Basaba busabi obujjanjabi bwo buba bwetaagisa naye ogenda kukola otya? Ono kyava ajja mukwano gwe firimu emanyikiddwa nga Kifeesi gye tulaba. Kati beetaaga akasente. Omwana obulwadde bwandibadde bwejjera. Omusawo ayagala emitwalo 2. Omanye emitwalo 2 omusawo zaayagala. Sente zigenda vaawo ezo. Ono tazikwatangako. Kati nga mugangenda kuyamba. Yamugamba agenda kumuyamba, situka jankubolere ngenda kuyamba, sente ogenda zifuna. Sente agenda zifuna atya? Efirimu egenda maaso. Kakati oluvannyuma tugenda okudda erudda. Waliwo lode yagudde wano. Kakati munywanyi wa Kagera aba atambula. Mwana gwe sitole ki mwana? Bamukube ne bamwambula n'okumwambula. Bali abayaye bakambe bakuba ne bakwambula. Wabasi konka wabasi. Kyebamukoze alingizaako mukasakasi kubanga bali awo. Ate be bamukuba babanja. Bambe ne bamwabya enkizi zino ziri offside. Bambe ne bamwabya enkizi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati ono yamugamba nti eno tomala gatambulirayo. Eno waliyo boundary. Nze ngenda nno jankuyambe. Bambe ne bamuyuza enkizi. Bali batamu. Bakambwe bayaye beetunga ebiso, bulamu buzibu nnyo. Buzibu. Yakiraba nga temuli makulu kutunga. Tusaba abakubi b'omu ghetto mwenna abakuba ennyo bbulo newankubadde baba bakyali bamwe nga abanyiiza kale oba okuba afazaali oluyi naye ate n'oluyi nalwo temukuba. Mulimu abantu abalina obulamu obutono n'omusimula lumu n'akola kinaatadde angulu. Kati kyova olaba embeera ebintu ebisaana kwegendereza. Ono yuno kwe kwanika engoye ne bazitwala. Mutaka asazeewo ayambe kuba balaba ono obulamu bwalimu. Kwata amufunidde essaati kyokka ebintu byaba amuwanga yenna nnyini kumba bekabbe. Omuyaba nga akuyamba kumba akuleetedde emiggo gy'otamanyi muwendo. Efirimu egenda mu maaso. Kati nga amugamba guma akakandu katono nnyo, omwana bamutemyeko wano envivi n'atambula oli awo. Tugende. Yanguwa. Awulidde ali bubi.
Kagera ali ne boss bali matatu. Boss, huyo mwana mlesi wakabi kama ni babudi ama. Baleese omukubi atamanyi bolo yanga. Oyo yakuba bolo yanga n'akaaba nti oyo Bampita Zabbuli. ogenda okwetegereza amannya go gwani mbu ye Zabbuli. Zabbuli 23 bannange. Kati ate baba awandiika ebitabo Zabbuli ne wotambulira mu lumbe totya kabi konna. Yegwe Zabbuli. Yiwadde Zabbuli. Efirimu egenda maaso. Kamulali abalagala. Kamulali abalagala. Kati obanga oyagala twegattako tulina osooka okumanya oba Zabbuli osobola kukola ki? Zabbuli etatya kisiikiriza kyalumbe. Kiroweze kisi. Kagera ayagala nnyo olaba abakaaba naye bamukwatako alaama. Muga ya Faizo Original Names. Oli abadde akiwaanawaana biki byoleese bino? Omusajja amanya galeese iwungambye simanyi Zabbuli ne tutya kumbe gasiya. Oleese biki ebyo? Kumbe ono yakikoze ng'ayamba oli kuba teri tole gy'abadde badde asobola omuttiramu. N'amuleeta ng'amuwaanawaana. Boosi ate n'amukkirize. Kaakati no tugenda maaso. Kyeyakolanga ajja. Omukazi embeera emutabuseeko. Ono yamugambye omuyamba n'alowooza ni waliwo akasente. Teyambulidde ng'ejja agenda muyambamu. Kiki waliwo obuzibu bwonna? Owaye kiki? Omwana ali bubi. Omwana afa. Yamugumya. Yamugumya. Kati dokita yagambye ati ayagala ati sente akyagala dokita nyingi. Munange wangambye okunyamba. Munange baako kyokolo nyambe. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yamugamba yingira. Kali ngamuga sente zo nyangu za kufuna. omanyi naye ate tomanyi. Naye nze munange sente zange mpayo akanyiriri ne bakamendinga. Buli lunaku nfuna abasajja bano bamutabata kunkulu ne bankulunga. Kati nze nina wensolo kutwala agasajja gabaayo agagaba sente. Ezo emitwalo 2 mitono. Kunkulunga ennaku 2 oba mugagga. Tukyali mukwano gwange oli muganda wange. Kadi yamugamba kino ekyama nkikubuulira kubanga buli omu batono nnyo. Abakazi mulaba abanyirira abo nga bayita mu bizibu. Buli kire edduuka lyaba aliggulawo. Laba ono gwe batwala. Bali mu kumubuulira awangwawo okuva essente weewo. Guma bakukulunge. Eno ya Blaze. Yamugamba nze neetunda naawe jangu weetundo janjaba omwana. Seetunda lwakuba nti njagala. Ono amaanyi gamuggwamu. Seetunda lwakuba. Olaba abantu simanya alina omudaala gw'ennyaanya anyirira kumbe ekizigo kiva walala. Wano aba yeekwasirizaawo weekwasiriza. Njagala obukozesa obulungi. Omanye nti kati tulina ebizibu. Kisa kyera. Eyo y'engeri yokka ey'okutaasa omwana. Bw'oba toyagala kutaasa mwana wo gw'amanyi. Wangi? Waddeyo.
abakazi bayita mu buzibu kubanga okiyingira kubanga nange saagala kibeera mu nze ino kibeera mba netufuna ono yalaba munne ng'amuga bulijjo gwamanyi abakazi baba n'ebyama byabwe yamukubirawo oluyi ani gwogamba agende yeetunde ate etunda nno nga tanyirira ate ayeetunda anyirira ebizibu biri mu nsi ono yakirabanga ono si mukwano gwe naye nga amubulidde amazima efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bali mu kujjanjaba okaaba ajjanjabya ttima naye no bali mu mujjanjaba kagere nenaawe olwala olinga jjayo olujja olinga jjayo olujja ekintu akagere bakanyiga mpola kyokka ye enkiziza mune afotola nfotole enkiziza mune afotola nfotole tugenda maaso ono aba ali wano agenda okulenga kirabika nno gwe babbako laputopu ono baali basinkana kudda ebyomu akamanyi yagala kudduka vaayo amuli kagere bamulinye mu kagere olutalo ne balubalekera olutalo ne balubalekera kwata tomanyira vaayo teri byakuddamu kulwana we muba mu nju emu eyange ye godfather waliwo amateeka gaayo we mubanga muli wano mwenna buli muntu akakuku ke yali alina ku munna ino kamujjako buli muntu asonyiwe munna akakuku bujja kundaba ono yasooka n'akirowooza yasooka n'alowooza naye ng'ebiseera ebisinga ebintu ebimu abantu babikola baba tebabyagala baba tebaagala ebyo bye bakola yasooka n'ajjukira ebigambo munne bye yamugambye ekyokwetonda si lwakuba nti kimunyumira era si kyekintu kyayagala ennyo wabula yeetunda olw'okubanga ayagala abenga ayiiya obulamu ono naye yakirabanga yadde ayombera bwereere omukazi ono n'asalawo alabe ekiddako wano wetwatandikidde wano ono yeegatta ku kibinja ne batandikira ddala okubba sawa agifunye wano wetwatandikidde firimu eno ye ande era nga yeeyita Zabbuli onabbiddwa masuuti bamubbye oba abadde anoonya kyeno agenda otuuka eno ngeni gwe jangulete mali yiyo kumba amukiina yakakwata akayina kanugujukira bosi arengera kawago safari ne muzigu bulijja akayina k'ekiruyi ono nekyokukola ne bano takyagalangako bulijjo byabalabirala bosi ogenda okujja gwabadde ayina omukubi w'omusabatuzi bamunyodde mu lutemya lumu ate omuyaye maali agenze nayo omuyaye agenze ne maali ono ogenda okujja maama kanyama waffe laba kagere kage noono afa ate mugeta ofa ne watabaawo abuuza oli wuli
oli wuuli amazeemu gwe bayita omusubi amazeemu gwe olaba ja tugende tulabe bazanye wiriba Lucas Nobo balabye maali eyayingidde abaye b'omugeto bonna batankuusa bonna baagala maali agenda otuuka wano amujjukira yamubbangako nnyo ebicupa bye ne mbuto yamubbako ebicupa bye ne mbuto kati neera agala musuuza maali ebyomugato only the strong will survive laba olulumba etandika butandisi tugenda kuleetera ekitundu ekyokubiri nagambye mu Blaze Cyprus edduuka liri FF16 woba osobola firimu eno mwena abatuwagira tubagalanye naye bwe tobegenze akume. In every situation, the Lord is my shepherd. In every situation, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd.